Kozi leero mamma nti lubadde lwa kooti. Lwa kooti Ssentongo. Kikyo kibadde kitya mu kooti? Lubadde lunaku luzibu. Ate luzibu lutya? Leero omwami Musaasizi Albert avuddemu omwasi. Omwami awanise omukono oyo gwe mulaba awo. N'asaba okwetondera kooti nange maama w'omugenzi oba n'ab'enganda ffenna. Nga yeetondera ku ki? Nga yeetonda n'asaba obutamalira kooti budde era ng'akkiriza ekibonerezo ng'akkiriza omusango gwe yazza. Omusango yaguzza naye n'agamba nti yaguzza tagenderedde. Kiki? Omusango agamba yaguzza tagenderedde naye omuntu eyakubisa amataffaali, omuntu eyamenya emiti gya antena, omuntu eyasiba emiguwa, omuntu eyatta enzita yonna n'anyoola ensingo agamba yatta tagenderedde. Lwakyo kyayogedde mu kooti nti yatta tagenderedde era bw'atyo ng'asaba kooti emukendeereze ku budde. Ndowooza ye bw'alabanga kooti bw'eyonoona ng'asaba kooti emukendeereze ku budde amutwale mu kooti enkulu. Leero yakyesabidde kujonze nkisaba leero yakyesabidde bamutwale mu kooti enkulu weebwe ekibonerezo era ng'agamba nti mweteefuteefu okusavinga ekibonerezo ekyo kooti kyenaabeera aba nti kimugwanidde naye ng'omusango leero agukkiriza era agambye nti yatta wabula ekyenjawulo agamba yatta tagenderedde. Waliwo yamuwadde amagezi okukkiriza oba kabbali ki akali awo? Butereevu. Omwami Musaasizi Albert batika okuba nga bamuwadde amagezi n'ekirala yeewala okuleeta obujulizi buno bw'amanyi nti tubulina ng'amataffaali ge yakubisa ku mutwe, ng'emiguwa gyali asibisizza omwana, nga antena yamenya omuti gwa antena kalitunsi, omuti gwa kalitunsi gwali munene bulungi. Byonna poliisi ebiina kubanga ku ground byasangibwawo n'emiguwa egyali gisibye omwana. Kati nze ndowooza yeewala kuleeta ebyo. Kati osuubira engeri gy'asabye akkiriza omusango obujulizi tebugenda leetebwa mu kooti banaamuwa bukibonerezo? Si bwe ndowooza kubanga nze ndowooza nti n'abalamuzi bazadde nabo bajja kutunulamu balabe kiddala kyasaba kigwanidde kubanga ekituufu kyasaba tekigwanidde kubanga n'omwana wange wadde asaba kusonyiibwa naye n'omwana wange ateeka okubanga yali ajja nanga naye asaba okusonyiibwa. Bwe yali akubwa paka okufa ateeka okubanga n'ekigambo oba oliawo kye yasembayo okwogera nga yamugamba nsonyiwa naye ate teyawuliriza ate nga yali akuba mwana muto ye waki alowooza nti tugenda kumala gawuliriza okusaba ekisonyiwo kye ng'ate ye omwana omuto yamusaba ekisonyiwo n'atamuwuliriza ye lwaki alowooza nti ye omuntu omukulu ate eyatta tujja kumala gawuliriza ekisonyiwo kye okusaba okusonyiibwa. Kati ogambye nti asabye omulamuzi bagende mu kooti enkulu. Ki kyosuubira mu kooti enkulu? Butereevu kyensuubira mu kooti enkulu nti kooti enkulu ejja kutunuulira obujulizi obuli mu fayiro, ajja kutunuulira omusango n'omwana emyaka gye yamuttiramu kubanga Martin emyaka gye yafiiramu gyali myaka ensimu egenda Martin mwagenda okugasiza eggwanga. Oba okitegeera Ssentongo kakati mu mbeera eyo manyi nti kooti enkulu yonna omulamuzi gwe tugenda okusangayo agenda kutunuulira Martin emyaka gye yafiiramu n'enfa gye yafaamu ey'obulumi. Musaasizi kakasa nti kooti enkulu ejja muwa ekibonerezo ekyenkanankana naye kyennyini kye yakola. Olinayo akatale ke kakolese? Ojjako okwebaza abantu bonna bamperekerako olubeerera nti mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala n'abaami bensanga ku kooti nga sibamanyi baana bo tebamanyi abamperekerako buli lunaku abankubira ku masimu abansaasira mwebale nnyo bakisebo neeyanziza nnyo neeyanzidde naye essaawa yonna tugenda mu kooti enkulu era nja kuba mbategeeza kooti ki eri luddawa Musaasizi tulabe nga afuna ekibonerezo ekimugwanidde ne Martin afuna obwenkanya nga bujjo bwe tukunoonya. Ssentongo.